Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange kansubire nti ate muli bulungi. Ayinamu obukosefu nsaba kitiibwa Allah abeere ng'ate akusuusa. Gwe nno mpya nemba ng'akusaba te okusubscribinga tewerabirako nakadde ate gwe omukadde munange ky'okola ky'amaanyi nnyo. Olunaku olwo ngenda kwogerako ku bika bya sabbuuni bye tukozesa mu kulongoosa ennyumba z'Abawalabu. Tuzze nga tulaba abaana bangi bafunye obuzibu olwa sabbuuni w'Abawalabu. Tekiri Buwalabu yokka, wamu ne mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Olw'ensonga nti osobola okuba nga oli awo n'ogamba sabbuuni yono mwegombye, kamugule mutwale mukozese mu nnyumba yange. Buli muntu ayagala okubeera mu kifo ekirungi, buli muntu ayagala okubeera mu kifo nga kiwunya kawoowo. Yono bwa bulabe, buli muntu akimanyi. Naye tugenda kulaba endwadde ezimu ze tufuna ku sabbuuni ono, era na butya bwe tuyinza okuzejjanjabamu bwe ziba nga zitukutte, ate na butya bwe tuyinza okukola okulaba nga sabbuuni ono tatutuusako bulabe. Sabbuuni ono mubi nnyo eri emibiri gyaffe, eri obulamu bwaffe wamu n'ensusu zaffe. Bamikwano, tulina sabbuuni mungi oba tulina chemicals nnyingi ze tukozesa nga tulongoosa mu nnyumba z'abano abantu. Olw'ensonga nti ebintu byabwe bibeera matiribona, yakuleetera kyakuleetera kyonna tayagala kumanya oba kirina obuzibu oba tekirina buzibu. Kati nga gwe ng'omuntu gw'oba olina okweyiya engeri gy'oba ogenda okikozesaamu. Nga sinaba kugenda wala, mukwano bwe bakuleeteranga ekintu kyonna oba sabbuuni yonna nga taliiko kapapula kaliko ndagiriro w'olina kumukozesa, naye nga ku kadomola oba ku kakeba ako kuliko erinnya, nkusaba osooka ogende ku Google osakinge sabbuuni oyo olabe obubi obumuliko, akazibu kayinza okutuusaako, era omanye n'engeri butya bw'oyinza omukozesa okusobola okulaba nga takuleetera buzibu. Nzize nga nfuna mikwano gyange nga bagamba sabbuuni ampisa bubi, sabbuuni yanjubula engalo, yennyonoona olususu, naye nkoze ntya? Mukwano ekisookera ddala, sabbuuni ono obuzibu bwatuleetera w'obanga omunuusizza, kuba waayitirira omungi osobola omusika akawoowo ako ne kakugenda munda mu mubiri. Jjukira nti buli w'onuusa sabbuuni ono oba buli w'onuusa chemicals ezo zigenda ku kiwanga. Ekiwanga kintu kizibu eri obulamu bwaffe, kuba buli akantu akagendako oba olina kulwala. Ekiwanga kino buli w'onuusa oyo sabbuuni n'omunuusa n'agendako, buli kawoowo k'ofuna oba buli kawoowo k'owunyiriza konna kakabe kaaki, obeera olina okukuba emyasi. Okukuba emyasi okwo kujja kuviiramu okulwala ssenyiga, oluusi atagenda kuwona. Okitegeera mukwano. Sabbuuni ono wa bulabe nnyo eri amaaso gaffe. Olina okumukozesa ng'oli mwegendereza n'atakumansukira kugenda mu maaso, kuba abalagala asiiwa, asobola n'okukuziba amaaso w'oba nga tomwegendereza. Naye mukwano, ngenda sooka kubuulirako butya osobola okwejjanjaba ng'ofunye obuzibu buno, ate tugende ku siteepu eddako. Wobeera weesangiddwa ng'okozeseza sabbuuni ono ng'omusise nakugenda ku bongo n'olaba ng'otandise okwasimula, abaana abasinga bafuna ekibakolokoota waneno ku bulago. Mukwano gwange, ngenda sooka n'omuntu oyo owalina ekimukolokoota ku bulago. Ky'ojja okukola mukwano, ojja kufumba amazzi ogateekemu omunnyo, ogalinda ne gawolaawolamu, then n'oganywa. Toganywa kugamira, wabula oganywa n'ogavulula, then n'omala n'okola ki? N'ogawanda. Wamala okukola ekyo, buli nnaku ojja kikola emirundi 3 okumala ennaku nga 4 oba 3. W'obeera omaze okunyumunguza obulago bwaffe obwo, ojja kuddira entangawuzi nga nkambwe oginywe, owulire nga ekutuuka waneno ku bulago. Ojja kikolera nakyo enfunda eziwera 3. Wennaku osobola okukikola emirundi 2, nkukakasa nti awantu awo wajja kuwona. Naye entangawuzi eno by the way si nnungi eri obulamu bwaffe, ogikozesa ogyegendereza, oginywa lwa bulwadde. Obulwadde obwo bwe buwona, kusaba oba onywa caayi teekako akatangawuzi katini,
kuba si nnungi kasita eba nga ekuyitiridde mu mubiri. Then ne tugenda ku muntu akuba emyasi. Onuusa sabbuuni ono mateeka akubisa emyasi, naye kyogenda okukola ki? Ojja salasala obutungulu bwaffe nga piisi ntono, oba obublendinge mu blender, obuteeke mu kikopo kyolaba nti wekiteekako wooti omumwa gubulirako. Osika akawoowo ako okanuuse, nawe owulire nga kakuyingidde. Bubalagala naye olwokuba nti twetaaga obulamu obeera oyina okuguma. Ojja kikolera nakyo enfunda 3 ku 4, ojja kutereera. Omwasi ogwo buli we gujja guziyiza oleme kugufulumya, gusibire munda, kuba buli wokuba omwasi ogwo ssenyiga abeera azze, obeera omuleese. Wewekanga ng'okubye omwasi ogwo ng'ofunye ssenyiga, ogenda kikola otya? Mwabalina ssenyiga, ojja kublendingera obutungulu bwaffe oba obusalesale nga piisi ntono, buteeke mu kikopo nga kiyonjo bulungi, teekamu jjiiko za sukaali 3 ku 4, obitabule, toteekamu mazzi, ofune w'obibikkira okumala essaawa 7. Essaawa 7 ezo we ziba ziweddeko, ng'oziba ziweddeko, ddira okenenulemu oyo juyisi omunywe. Kino osobola okikolera ennaku 2 ku 3, okikola ku makya ne kawungeezi. Nkukakasa nti woba onyizaanyiza ssenyiga oyo ajja kuwona. Oba nga oli mulwadde wa kifuba, ekifuba ekyo kijja kuwona. Bakwano tubeere beegendereza, twetaaga obulamu. Ensonga lwaki olwala nvuddeyo mbawe ku ddagala lino. Nange ekyali kintuuseeko era nenkola ebintu ebyo. Ojja kumbuuza nabijjawa. Nina dokita wange yabindagirira ne binkolera, era y'ensonga lwaki njagadde mbisharingeko naawe. Bamikwano, ne tugenda ku step yaffe eddako okuleka kye sikugambye ku kyeriiso. Eriiso eryo weweesanga ng'eriiso eryo likusiiwa, kuba lisobola okusiiwa nga mulinga ng'omulimu akaguddemu naye nga temuli kagudde. Muli weekunya eriiso ne weekunya eriiso ne weekunya eriiso ne weekunya eriiso. Naye kyogenda okukola ku liiso kiki? Olabagane n'amajaani gaffe ge tunywa, buno bu tea bags. Tea bags oyo ojja tabula bulungi nnyo kyayiwo, oba ogenda kunywa kyayi, okakenenulemu okajjemu okateeka awantu kawole. Tokalinda kuwola nnyo, then okajjewo okatuze wooti ku liiso erikuluma. Okatuze wooti ku liiso, okanyigireko, making sure nti otuzzi tukuyingira otwo munda mu liiso. Making sure nti n'otuzzi otwo tukuyingira mu liiso. Buli wogenda okunywa kyayi, by the way, fuba okulaba nga kakajaani okakozesa oba ng'olina obuzibu bw'amaaso. Walaba nga sabbuuni akugenzeemu mungi ng'okitegedde nti akugenzeemu, tosooka akozesa kajaani ako. Genda ku sinki, amaaso go ogayiwemu amazzi nga mangi. Ofuba okulaba ng'olinako agamu agakuyingidde mu maaso, then ogambe mukamawo akutwaleko mu ddwaliro. Era wova mu ddwaliro nga bakuwadde eddagala, akajaani ako okakozesa. Tulinawo sabbuuni. Sabbuuni ono abasinga tutera omulongooseza ebintu eby'amasavu, kangeze nga ku gaasi. Sabbuuni ono, sabbuuni mubi nnyo, wakugwa ku lususu waati obeera ng'oba ngamba omuntu ayidde omuliro, kuba onaabuukako olususu. Gabeera ng'amasanda g'ensujju, abamanyi ensujju amasanda gayo nga gakutonyeeko. N'oyo sabbuuni waaba ate abeera abalagala, akakebe okalaba akakaliko logiki. Oyo sabbuuni mubi nnyo, oba omuyina ng'omukozesewo omukwano mwegendereze. Ngenda banyumizako ku story yange, engeri butya nze gye nkolamu emirimu gyange ewange nga nkozesa chemicals z'abana abantu. Naye nga tetunnatuukayo eyo, ngenda sooka njogereko ku ky'abaana abanaabuuka ensusu. Olususulo nga sabbuuni yalwonoona. Kyenja okukubiriza kimu, abaana abamu mpozi mwoza nga mulina gloves. Fuba nnyo okulaba nga wobeera okutte mu sabbuuni oyo obw'obulabe nga mukama wo gwakuwadde, musabe gloves empanvu ezitali zino ennyimpi. Ate era weegendereza nnyo okulaba nga ezo gloves teziyingiramu mazzi. Gloves ezo buli ziyingiramu amazzi zijja kufumba engalo zo zino, engalo ezo zirwale. Ebiseera ebisinga zirwala munene weemuti omwo. Nange nali nkifunyeeko.
nenze gloves nenzivaako ngenda banyumiza story nga wenkolamu ebintu bye wange mukitegeera. Mukwano wobanga ofunye obuzibu obwo obw'engalo ogenda kukola otya? Olaba ekikuta ky'enniimu ekyo, ekikuta ky'enniimu agamazzi geekamulize mu ngalo ogeesiige nga ku lususulo. Amazzi g'enniimu ago malungi gaweweeza olususu. Omala kwesimula bulungi engalo zo ne zikala. Ekirala osobola okukozesa ku olive oil n'omweyisangako ne weesiigako kasita oba nga toli mu mazzi. Wova mu mazzi weesiigeko ka olive oil. Weesiigeko olive oil oyo okuuma olususu lwo bambi nga luweweevu. Kuba olaba buli wova mu mazzi ago galimu chemicals, omubiri gwe gutandika okukala. We gukala sabbuuni oyo wabeera akukosezza gutandika okukusiiwa. Wagukusiiwa obeera ojja gutakula. Ebiseera ebisinga engalo zo wezitajja musaayi ojja kufuna amabwa. Ate bano abantu be bataagala kulabako. Ebiseera ebisinga kasita alaba embeera eyo omuntu ono akwenyinyala. Oluusi ne kikuleetera n'okulemesa omulimo. Naye buli wova mu mazzi oba tolina kikuta kya nniimu weeyisengako olive oil. Olive oil oyo oba tomuyina weesiigengako ebizigo. Osobola okulaba ng'okuuma omubiri gwo nga muweweevu. Buli lw'okuuma omubiri gwo nga muweweevu kiba kizibu okubutuka, kiba kizibu okusiiwa. Okitegeera mukwano, ojja genda okulaba naawe alina amabwa nga gatandise okuggwako. Oba ntegeerekese bulungi mikwano. Ebintu bino we byenjogedde we bibeera nga bikoledde nkusaba obikozese. Woba olaba nga byenjogedde tebijja kukolera sikukaka. Kati ngenda banyumizako butya bwenkwasaganyamu emirimu gye wange nga bampadde ebintu oba mu kusookera ddala ekyali paka nakati wende. Pozi kyesikugambye nti abasinga mulongoosa ebinaabiro. Olaba sabbuuni oyo obanga okozesa sabbuuni ow'obulabe sooka omuyiwe mu kinaabiro omala eddakiika nga 3 nga tokirongoosa. Obanga obadde ebiyigo byokererako ku luno keera oyiweyo yo sabbuuni oveeyo sokolongoosa enju then ebiyigo birabe ng'omaliriza ennyumba. Olw'ensonga nti buli woyiwayo yo sabbuuni n'ogenda n'olongooserezaawo ajja kufumukira mu nnyindo ate kijja okuviiramu obulwadde. Kati nga ntuuse obanyumiza butya nze wenkolamu emirimu gye wange. Nga naakajja wano bampanga gloves. By the way eno si ennyumba gye nasookeramu. Gye nasookera bampa gloves nga zenkozesa naye tezaali mpanvu, zaali nyimpi nga ziyingiramu amazzi. Ate ndowooza munayenze oba baali banzijanjaba kabootongo nga teyanzigwamu simanyi. Ng'amazzi ago buli lwe gannyingira mu ngalo nga zeefumba neŋŋamba mukama wange nembeera njikoye neŋŋamba tosobola kukwata mazzi oba tosobola tutegekera byakulya nga toyambadde gloves biki. Kale ne mbamu n'obuzibuzibu ennyumba nenjiwona. Kati we najja wano eno mukama wange ng'ayagala nkozese gloves. Gloves ezo saamukayanya kumugamba nti oba zindeetera obuzibu no. Yazireetanga buli wiiki alina ogula gloves nga nzikola ntya. Nemba ngenda salasala katungulu nzambala mukono guno ne mukono guno. Nensalasala olumala nga nzisuula oba nungi oba si nungi nga nsuula. Buli kye mba ngenda okukola oba ngenda kwoza bikopo 2 nga nziteekamu olumala nga nzisuula. Kyamuviirako gloves ezo obutaddamu kuzindeetera. N'atambulako gye yatambula kuba nze nasanga talina nnyo chemicals nga alina Clorox. Ate Clorox oyo nga sigamba nti buli kadde amukozesa. Kati we yatambulako gye yatambulako ndowooza banene bamuwa amagezi nti ewaffe tukozesa sabbuuni waati ne waati. We yakomawo enkeera yagenda n'ashoppinga sabbuuni n'aleeta n'atabula obudomola nga mutunuuliddewo nti n'agamba oba ogenda okukoza ebintu kozesa ono, oba ogenda olongoosa ennyumba kozesa ono, oba ogenda mu birabiro kozesa ono. Nasirika ne mutunuulirawo nti n'agamba sabbuuni ono nga ne mukeberako yenna nga maze omutabula obukebe nga buli dangerous. Naye kye namukolera okimanyi? Sabbuuni oyo yaggwawo nga muyiwa mu ttooyi ne mu binnya nga tewayita nnaku nga mugamba sabbuuni yawe ddewo n'akubuuza omukozesa ate ne mugamba kati ate nze atamulya namukozesezza. Kati sabbuuni oyo yalinga aleeta ddito ng'aleeterako n'ebirala ne Clorox n'abivaako n'aleetanga Clorox yekka n'agamba mwozesenga ebintu naye nze nga nina agakwata mu Clorox. Kale ebiseera ebimu nga ngera nti oba wakujja mu kiyungu
nengamba kankatonyezemu katono atuuka omukwatamu ng'awulira akolaki awunya nga kyekyo kyenkola. Nekituuka ekiseera nengamba naye nfaaki kuba natuuka ekiseera nemmanya nti alina obuzibu teyeetaaga kunuusa chemicals ezo. Kati nga wabeera anajja mu kiyungu nga kimanyi nti era wakujja mu kiyungu kuba si buli lunaku nti owanga ajjayo ajjayo lwa nsonga muyiwa mu sinki oba ne muyiwa mu kinnya. Kati agenda otuuka ku mulyango akawuka kamwaniriza n'agamba Sharifa sooka kubuuza kyekiwunya jjukira nti akawo kali kaba kamuyingidde ate kamukola bubi okitegeera. Mama other clorics nagamba wajidi nengamba ojja kafiringa mutima nengamba mwagala tulwale mutima nengamba mwagala tulwale mu bulamu bwammwe mubukuuma butiribiriye nkutegedde. Nentandika eyembeera kumuyiwa mu binnya bwentyo paka weyanvaako nangamba ne mu bintu siddamu muteekamu. Kati era clorics mukozesa lwenjagadde olw'ensonga nti woodibuuda ekintu oba n'okikozesa mu bungi ng'omanya omuntu kimuyisa bubi akajanja akakomya. Kati oyo namugema bw'atyo yanvaako era tafaayo oba mu mazzi agoze ebintu taddemu clorics oba mu gasiimula taddemu clorics tafaayo era sirikana ndaba bulabi. So mukwano osobola okukozesa akakodi ako n'obidiibuuda ne bigwa buli wiiki nagula naye atuuka ekiseera nakuwanga laba ssente zigenda ate ekintu ky'otagenda kunywa gambe nti wengula ekintu weekiti omukozi akinywa bintu birongoosa bulongoosa obeera mu mazzi akajanja. Tubeebaza otuwagira tubeebaza otusupportinga mu mbeera yonna. Mubadde balabi balungi ba mikwano tulabagane mu vidiyo yaffe enaddako inshallah bise akalala akatereke kaba mikwano. Munyiikire nnyo okunywa amazzi mugamanye tiga mugaso nnyo eri obulamu bwaffe. Amazzi gano gakuuma ensusu zaffe nga mpeweevu. Buli wobeera nga obadde onywa amazzi sabbuuni ono takukosa kinene nnyo olw'ensonga nti tasanga mubiri mukalu okitegeera. Kyova olanga ebiseera ebisinga abaana bakala emimwa ne gisusumpuka lwa nsonga ya butanywa amazzi okitegeera. Amazzi ago malungi nnyo wadde nnyo ntatekuluma gettanira. Osobolanga n'okeera ku makya n'onywangayo egirasi ze z'amazzi 2 then n'olyoka n'ogenda n'okola emirimu. Toganywa lwa nnyonta wabula ganywe nti bibinganga ddagala eri omubiri gwo. Ekirala mwetegerezenga nnyo expiry dates ku sabbuuni omu osobola omusanga nga si wa bulabe naye olw'okuba nti abeera oluusi yayitako nakuleetera okukukosa omubiri gwe wamu n'obulamu bwo ng'omukozesezza. Nsuubira abasinga mubiraba naddala ku shampoo oyo ye batera omuwa emyezi nga mitono ayitako mangu ne ku sabbuuni noono omulala gwe tusiimuuza nakyo wekiri. Mwetegerezanga nnyo expiry dates ku bintu bye muba mukozesa ba mikwano. Tubetaaga nga muli balamu nnyo ensonga lwaki tuvaayo okubaweereza mikwano. Mbagala nnyo mikwano bintu byakwebera mutima kaseera buseera tewerabira ku likinga tewerabira ku sharinga. Stay blessed. I love you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bagaliza ebisinga obulungi. Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology. Kati abayizi baakubangula mu poetry, bakery, tailoring, decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi. Entambula, ebisaawe, swimming pool na buli kalonda yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero. Omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.